oba Katonda bw'akuwa obulamuzi aba akuwadde kulya ssente. Teri inchi n'emu ey'obusiraamu kyebagenda kutunda ku nnyondo. Security ne kutest kubanga omuntu oyo yabadde agenderera nze bw'abanga asobodde okutuuka wendi abantu ba bulijjo kati obutujju bujja kumalawo buti. Abavubuka be baagudde abamu bagambye nti ffe tetwakubye kerere kubanga bo abapoliisi bo baalidde ffe ne batatuwa bo bagambye nti ffe tumaze okulya ekyaffe tetujja kukola. Obuuze Lidika yayingidde etya era who was driving that Lidika. Era ne security around Kampala, Old Kampala, DPC, Regional Police Commander, tutunulidde okulaba omusajja oyo ng'ali abutaala yabadde agenda okola obutujju. We are waiting atambule atandika okutambula mu nguudo. Nja kubaako kyembulira abasiraamu. Ya poliisi n'ennamba tugimanyi. Erimu SFC n'omusirikale omulala ng'agudde kava ne bamutwala eri ku munaana bamuyingiza paka mu gavumenti eno ddala bwebanga ddala poliisi eyo bwefaanana ejja kumalawo obutujju mu ggwanga nga emmotoka za poliisi zezisula abatujju ne zibayingiza paka mu kifo ky'okujjaza obutujju bwe bugenda okukolebwa. Katutunuulire omusajja oyo bwe mulabanga poliisi bwebanga ye yamututte kukola mirimu ate nemuprotectinga paka nemufulumya ate nga information mutuufu abasiraamu mbakubako bukubi bakubira bukubirizi kyoyagadde okiwulya kyafiisiza bubi bateeke mu mawulire buli okofune bakazanyirizi ffe twagala kukula naye tutandika okusonda sijagamba musiraamu kusonda nenosa nembu Supreme Council esobola okusasula yenna nti banja tetujja kubakubira mulanga rest assured. Era abagala okukikozesa nga politics oba drama oba comedy discourage them. Tekijja kubeerawo naye batandisa okukozesa political Islam batandisa politicize religion olw'okwagala okufuna ebyalo. Bagenda ne bainsitinga omuntu oli nti bagenda kutunda bintu by'obusiraamu. Ani agamba nti bayinza okutunda ebintu by'obusiraamu? Waliwo omuntu ayinza okukwata ebintu by'obusiraamu abitunde ddala ng'abasiraamu we bali. It is an insult to our religion. Ekizibu kizza olw'okubeera nti judiciary erimu ebizibu right honorable. Genda ogambe His Excellency President nti atalina ssente tawangula musango kakati mu makooti ezisinga. Eri omulamuzi asinga yeero atonyese eggulu. Naye naffe abaliwo ku lw'eddiiri ye tetujja kukkiriza muntu kutuzanyirako. Bwe twali tulonda General Assembly abamu ku bagagga n'abantu abakozesa ssente baasigala bweru. Constitution yabasuula naye baagenda mu kooti omu ku bakazi kamuyite mukazi omulamuzi n'agamba nti tuwadde injection Mufti wa Uganda tuwadde injection Supreme Council naye kukola any religious function yonna mu Uganda oba kuziika oba mawulidi it is prohibited. That was an insult to our religion, our belief. Gano eggwanga libeeramu kakati eddembe ly'okusinza ng'oli akozesa olw'obwalidde ssente agambe nti muddayo kusaala twakimenya. Abalala basigaddewo ba regional assistant ne badisikabi nammwe mugenda kubeera nga nina wembaza insha Allah n'olwekyo mukkiriza إن الذين